Oyo kuwamba bannaffe n'abamu n'ababuzaawo ne babulako effiire. Tumukoyo okusiba bannaffe abatalina misango. Era Museveni oyo tumukwasizza Katonda we Isirayiri y'abamutukolerako. Eyo y'essaala y'Abannayuganda abakoowu. Eyo y'essaala y'Abannayuganda abakooye obutemu. Eyo y'essaala y'Abannayuganda abakooye ekiwamba abantu. Eyo y'essaala y'Abannayuganda abakooye obukenuzi. Bali mu masooka gaabwe. Balemedde mu nju zaabwe. Mu kifo ky'okuraisinga amaloboozi gaabwe. Mu kifo ky'okujja tulwane tukyuse Uganda. Beesigamye ku ssaala nti Museveni omutemu. Museveni omuwambi. Museveni omutigumbuzi. Museveni omukenuzi. Museveni omususuze mu mawanga. Bamukwasizza Katonda we Isirayiri y'abamubajjirawo. Kyokka nga baba Isirayiri we balumbibwa Bahamazi. Bakwata emmundu nga bwe basaba Katonda okulwanyisa Abahamazi. Nga tonnasaba Katonda akuyambe. Gwe omulazeeko nti oli wiringi okuggyawo ekizibu ekyo ky'oyagala akuggirewo. Mukama Katonda akola mu nkola ya buntu y'ensonga lwaki yatutonda mu kifaananyi kiffe abantu. Singa ojja ewange n'oŋŋamba oyagala kutandikawo ka bizinensi, nsooka kubuuza gwe olinawo ssente mmeka? Ssente ezo z'oba olinawo ze zindaga nti oli wiringi okutandikawo bizinensi nange nsobola okukwongerezaako. Naye singa ojja ewange ng'ondaga nti oyagala kugula boodabooda nga tolinawo yadde ennusu 10,000, kindaga bulazi nti oyagala ssente za kugenda kunywa mwenge oba za kuzannya zzaala, naye tonnabeera wiringi kutandikawo mulimu gwa kuvuga boodabooda. Y'ensonga lwaki naawe tolinaawo. Kati nga tulajjanira Mukama nga Bannayuganda atuyamba atuggyeko Museveni, ffe tukozeewo ki? Mukama tumulazeeko obwetaavu bw'okumulaga nti twagala kuggyawo Museveni? Ekituufu kiri nti tetunnaba. Fomula abasinga gye tulina okuggyawo Museveni bagiyita kukomina oba kuyita okukolima. Mukomina buli lunaku. Ye maama balifa balaba kaki, basse baganda baffe, basse mikwano gyaffe, Museveni olifa olaba kaki, tukukwasizza Katonda we Isirayiri kyokka. Nga baba Isirayiri we balumbibwa Abawarabu bakwata mmundu, naye era tebeerabira kusaba Katonda. Bamusaba nga we balwana, ekitegeeza nti bamulaze obwetaavu bw'okulwanyisa Abayisirayiri. Ekibuzo kiri kimu ggwe Munnayuganda. Olaze Mukama Katonda oyo gw'osaba obwetaavu bw'okuggyawo Museveni oba gw'okanya kimu kusaba? Omuganda agamba nti lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Katonda ayamba yeeyambye. Bw'oba oyagala Katonda akuyambe, sooka omulage nti naawe weeyambye. Bw'oba oyagala Katonda akujune, sooka omulage nti naawe weejunye. Bannanga omuntu eyeetaasa naye asoboka okutaasika. Bino ebintu bye muddangamu kolima Museveni aliba alaba kaki ne mukuba emimiro. Maama balifa balaba kaki, Mukama Katonda ali mutwala tajja mutwala. Kubanga tonnalaga Katonda nti waali etaaze Museveni amukuggirewo. Njagala obbategeezaako kange oli mulokole, oli mu buliri, weebase, weebisse essuuka, naye oli mu kwogera ebigambo bino. Yesu akola era awonya, era ajja kuleeta ekyokulya. Nze mmanyi nti omusaayi gwe gummala. N'olema okugenda ku owino weetikka ebikuti ofune ekyokulya. Yesu tagenda kukuleetera kyakulya. Naye fuluma mu bikunta byo ku makya ogende ku owino onoonye ekyokulya nga bw'osaba Omukama Katonda akikuwe. Wallahi agenda kukuwa ekyokulya kubanga oliba omulaze obwetaavu bw'okunoonya ky'olya. Naye ne yeebase ali mu kusaba ssaala zokka. Yesu akola era awonya. Yesu agenda kumpa ekyokulya. Togenda kufuna kyakulya kubanga omukisa guyina we guyita okutuulamu oba okutuulako. Kambawo ekyokulabirako. Abantu bangi bagenda ku ndagu
okunoonya emikisa. Bajjajja mumpe ssente nga gawale naye nga tebalina mulimu wagenda kutuula mu kisa ogwo. Wallahi ya Mungu balisigala bali baavu. Batandika okwogerera omusawo w'ekyamakata nga bw'atakola. Naye omukisa bwe yagumuwa teyalina waaguteeka. Era y'ensonga lwaki alemedde mu bwavu. Kati nawe Mukama Katonda akuwadde enkyukakyuka. Naye oli wiringi okulwanirira enkyukakyuka. Ofune w'ogiteeka. Munnayuganda munnange, nakugambako nga toziika Jakana Nadduli. Statement ye eyandetera ebizibu n'engoba mu Uganda. Nti Museveni si kye kizibu kyo. Ye gwe kizibu kyalemeddwa okuzuula amaanyi go nti gasobola okugoba Museveni. Kubanga Museveni buli lwayitako gy'oli ajjira mu bugombo obungi. Ajja bamutwala nga mayiti kubanga mayiti bagitwalira mu ambulance naddala ez'ennaku zino ze batakyatwalira kabangali. Akabonero akalaga nti abatya. Atambulira mu bukuumi bungi nnyo. Atambulira buli mu byokwerinda bingi nnyo, mu bwerinde bungi nnyo, buli lwalabikako gye muli. Akabonero akalaga nti mmwe gwe mutya. Ate atya mmwe kyannaku nnyo era kya buswavu nti mmwe temunnazuula maanyi gammwe. Era musiiba mukomina mukolima. Katonda we Isirayiri anaamutwala. Katonda we Isirayiri tagenda kukuyamba nga tonneeyamba kubanga Omuganda agamba Katonda ayamba yeeyambye. Singa omusota timba gujja nga gugenda kukumira n'oteebwanako kudduka oba kugulwanyisa n'ogamba Yesu akoleera awonya agenda kuguntaasa tegugenda kummira kyokka nga weegolodde bulungi bwa ntoogo. Mukwano Yesu tagenda kukujuna, gugenda kukumira kubanga Yesu yakuwa omutwe oba Katonda yakuwa omutwe guno olowooze, oyawule, osengejje ekituufu ku kikyamu. Yakuwa amaaso gano otunule, yakuwa omumwa guno oyogere, yakuwa emikono gino okwate buli ebyo ebikulemeredde. Kitegeeza nti yakutonda mu ngeri ey'enjawulo ate tali ya bisolo. Olaba n'ebisolo bisobola okwerwanako. So bw'onoomuyita buli lw'onyigirizibwa ng'ate gwe teweerwanyeeko, ojja kuba tomuwadde mukisa gwa kufuula muntu oba tojja kuba tomuwadde ensonga lwaki gwe yakufuula omuntu. Kubanga yakufuula omuntu n'akuwa ebiyungo n'entegeera ey'enjawulo ku bitonde ebirala bye yatonda, naye olemeddwa bikozesa mu buli kimu olaajanira ye. Munnayuganda akooye Museveni ye gwe alina okuba omusaale nnyo mu kulwanyisa Museveni ng'ate bw'osaba Katonda. Leka Museveni mukwasa Katonda we Isirayiri kyokka ng'ate Katonda we Isirayiri gw'omukwasizza baba Isirayiri abamusulamu, abamusiibamu, abamukeereramu bwe basanga ebizibu oba ebazindibwa. Abawarabu, Abahamasi bakwata emmundu ne beerwanako nga bamusaba. Saba naye nga bw'okola Tonga yeekola. Katonda ayamba yeeyambye era bagamba lubaala embeera nga n'embiro kw'otadde. Bw'obeera ng'osaba Katonda olina omulaga nti ky'osaba naawe okyetaaga. Si kumusaba ng'ozinze mikono tokola. Ojja musaba ng'otudde wamu oba ng'ayagala okumugezesa. Olina okusaba Katonda nga naawe otadde mu nkola amaanyi go gataddemu omulaga nti ddala ky'osaba okyagala. Oyinza okusaba Mukama Katonda akuyamba akuggirewo omuntu nga gw'otudde butuuzi. Mukama Katonda yasinga okukimanya nti tunyigirizibwa. Naye bw'anaamanya nti tunyigirizibwa, tukozeewo ekyokumulaga nti tunyigirizibwa. Tuyinza okusaba nti Katonda ajja tuggirako Mwami Museveni kubanga naye akimanyi bulungi nti ebikolobero by'akoze bingi. Naye agenda kumuggyawo atya nga mmwe abakooye mutudde butuuzi muzinze mikono. Katonda ayamba yeeyambye. Bwe munaateekamu amaanyi gammwe okulaga oli omwami nti mumukooye, ne Mukama Katonda ajja kubanguyiza. Ate ayinza n'okuba ng'oluusi ye singa yamubaggyirawo dda, naye olw'okuba mmwe temumulaganga bwetaavu bwammwe nti omuntu ddala mumukooye. Muyinza okuba nga mukooye
nga mukooyedde mu bigambo, era ne Mukama Katonda ayinza okuba akiraba. Bwe munaasituka ne muteekamu amaanyi, ne muteekawo embeera eraga nti ddala tukooye, Mukama Katonda ajja kumenya mu jjenje ekkalu okutuukiriza okusaba kwaffe. Kubanga Mwami Museveni ebikolobero by'akola tabitandise lwa leero. Yatandika okukola ebikolwa bino bifo nga tannakwata na buyinza. Okutta abantu takutandise lwa leero. Yatandika okutigumbula abantu ng'akyali mu gavumenti ze yaweererezangamu obuweereza ez'amiini n'obote. Ebyo byonna mulowooza nti Mukama Katonda yali tabiraba? Singa Mukama Katonda yali agamba nti anyiize nnyo olw'ebikolwa Mwami Museveni by'akola, yandimuggyewo nga tanaba na kukwata buyinza nga pulezidenti. Naye olwaliro abasinga obungi bagamba ffe tumulekedde Mukama Katonda yajja omutuggyirawo. Oyinza okumulekera Mukama Katonda okumukuggyirawo, naye nga gwe totaddemu bwetaavu bwo, ye Mukama anaakakasa atya nti ddala abantu bano bayisibwa bubi? Kitegeeza nno nti tulina okukwatira awamu ne tulaga nti tukooye, anti bagamba agali awamu ge galuma ennyama. Bwe tugatta amaanyi gaffe ffenna ne tusitukiramu ne tukola kye tuteekeddwa okukola, Constitution ya Uganda egamba bulungi nnyo nti amaanyi gali mu bantu. Bw'osituka okwekalakaasa, singa oba tolina muntu gw'olumizza oba tomenya tteeka lyomenye, kitegeeza tewali muntu gwe bagenda kukwata ku mukono nti lwaki musituse okulaga obutali bumativu bwammwe. Tukimanyi bulungi nti bannayuganda ffe tusinga okutya Mwami Museveni, kyokka ate naye yennyini ng'akimanyi bulungi nti yasinga okututya, kuba amanyi ekiyinza okubeerawo singa bannayuganda bagatta eddoboozi lyabwe wamu ne basitukiramu ne bagamba nti ekimala kimala. Ebiyinza okuddirira ye abimanyi bulungi. Kyokka bannayuganda lwe tutula ne tuzinga emikolo ne tugamba kasita Katonda amulaba, ebikolobero by'akola Mukama ajja mumuggyako. Mukama tasobola kumuggyako nga ffe tetumaze kuteekamu kwagala kwaffe, nga tetumaze kumulaga nti ekituufu tunyigirizibwa. Ne Mukama tagenda kukeera nkyamugambe nti mmuggyeeko ku ntebe y'eggwanga. Wabula Mukama omukisa alina kuguyisa mu mmwe nga mumaze okulaga ekyokukola nti ddala mukooye. Erwanako kudduka oba kugulwanyisa n'ogamba Yesu akola era awonya, agenda kuguntasa tegugenda kummira, kyokka nga weegolodde bulungi bwa ntoogo. Mukwano